Mwasiibye mutya baganda bange, mikwano gyange, mwenna batiimu nkuba kyeyo mwenna gye muli mbalamusizza nnyo era mbawa ekitiibwa ky'amaanyi. Oba muli basajja oba muli bakazi, mwenna mbatumiddeko nnyo, mwebale kukola era mwebale gumiikiriza na bizibu by'abantu be mubeera mwenna, oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki. Sifuddeeyo kasobera ng'oli nkuba kyeyo, mwebale kukola. Nina ensonga enjigyeyo nange olwaleero bannaaye, mbeeko n'ebigambo byenjogera. Nina kagundi ke nalabye ku YouTube, Calvin Kayanja ng'akola interview n'abakazi abalala babiri. Omukazi ono omulala kwegamba nze kulaba okwange yampadde ekifaananyi ekirala. Yabadde ayambadde akakooti ka blue. Kwegamba bamunnyonnyola embeera gye tuyitamu eno. Olwaleero nze ndi bulungi, sijjaga nti nkoze ka vidiyo kano nti kiki. Naye era nange nina ebizibu ebyantuukako nga nze omuntu. Naye mutuyambe. Kubanga omwana agenda n'afuna ebizibu nga talina na waatandikira. Omwana olumala okuva ku makampanizi gammwe, sijja gamba nti kampanizi zonna eziri e Uganda nkyamu. Naye abaana olumala okuva ku makampanizi gammwe n'alinnya ennyonyi nti agenze mu nsi yonna gy'agenze gye mumututte, ebisigadde temwagala kumanya. Calvin Kayanja yavuddeyo atwogerera eddoboozi nga ffe naddala ffe bakadaama, erinnya libwatukazaako nti bakadaama. Kwegamba ali mu kwogera ekituufu kye yalaba ate era yakirabako, oli bali mu kumunnyonnyola. Kwegamba ye alinga ng'alaga nti abaana bali bulungi be tutwala tuleke kwogerera Bawarabu nti babi. Fine, bonna si babi. Naye abaana abasinga nze kambabuulire bali mu kubonaabona. Naddala mu mbeera eno gye tulimu eya quarantine. Abaana bali mu kubonaabona. Abaana abasinga bavudde ku makalina beekubye wansi ne bafa. Abaana abasinga mwe temumanyi kye tuyitamu eno. Omuntu n'akunnyonnyola ekintu naye n'olagira ddala nti kwegamba olinga ng'oba akola ki. Kwegamba omukazi namutunuulidde byonna byawakana. Calvin Kayanja agezaako okumunnyonnyola buli kimu abakadaama kye bayitamu. Si kugamba nti oba munnaaye bakulimba. Fayini abaana abamu bavaayo ne bakola buvidiyo obubi ne boononera bannaabwe abali mu buzibu. Naye ng'abaana abasinga kirizagaana, embeera gye bayitamu eno si nnyangu. Bw'oba tokwatangako kkubo kujja kukebera baana be mwaleeta eno, kkiriza kye bakugamba nti kituufu. Nze njogera, kamwa koogera, ndi mu Saudi Arabia right now. Naye abaana balaajana, tebafunye buyambi bwammwe. Abaana abasinga bamaze ku contract. Ogenda n'okubira omuntu essimu n'omugamba ndi mu buzibu, n'akugamba kubira coordinator wo. Nkubira coordinator wange. Okubidde coordinator oyogedde naye akubuuzizza. Kwegamba nga n'ebibuuzo byakubuuza tolina. Akubuuzizza simanya ng'oli mu gundi ki. Abaana abamu babaleeta kiro tabalina street kijaaliko, abadde mu kiyumba bamufulumya kiro, agenze kiro. Kwegamba n'ogezaako okumugondezaamu n'omugamba kankusindikire location yange at least onyambe. Naye nakyo ne kimulema. Nga bawoza kimu osobola okubira omuntu nti ono coordinator simanya nga ti kubira coordinator wo nze sisobola kuyamba. Naye ng'abaana bali mu biyumba babajjako amasimu, bali mu kubonaabona. Bwafunye chance n'akola ka vidiyo ako n'akasindika n'abagamba ni mu kifo gundi banange mu nnyamba amanya gange nze gundi kampani bweti ye yandeeta, tebafaayo. Abamu be batadde eno nga mikwano baganda baffe bannayuganda batambulira ku ntoli z'abano bantu. Mukkirize mugaane. Kubanga naye wajja ekyokulya. Tagenda kudda ku ggwe nti olw'okuba oli mu kubonaabona. Ye naye nga kasente waakajja adde ku ggwe. Okitegeera. Abamu babaddako ne babakuba nga Calvin Kayanja bw'ayogedde, naye temwagala kwogera mazima, mwagala okubikkiriza. Nze oyo omukazi yandabikidde nga ye omu ali mu gundi zino ez'oluko olw'okubonyaabonya eno bakadaama mu butuufu. Kino sikyogedde mu bubi, naye nga bannayuganda bali eno babonaabona bangi.
Ffe tubanga tulina akalembereza akabeera obulungi ate naffe tuliwo lwa Katonda. Zisawa zonna alibadde obasinga nafa obasinga kiki. Naye abaana bagenda ne babakaabirira nga at least alinawo kagaapu kosobola okumuyamba. Mazima ddala ne mugaana okubayamba abamu ne betta. Ne beewa obutwa ne bavaawo. Naye nga ekyo ekintu kye mukola ffenna tuli bannayuganda zino ssente zitwemalizaamu bwereere tugenda kusisinkana olunaku lumwe mu maaso ga Mukama nga ssente zakwemaza nga mutogeeze nazo. Omwana abeera ne gundi ng'alinawo engeri gy'osobola okumuyamba naye notasobola kumuyamba olw'okuba otambulira ku ntoli z'abano bantu be tulimu eno. Abantu be mutadde ku ma offices tebatuyambye ba coordinator mbo simanyanga biki abamu balungi bayambye abaana kuba nina gwe mmanyi mulungi. Naye ogambye omwana mbu atoloka mu kiyumba. Omanyi okutoloka mu kiyumba ebizibu by'osanga. Nga gwe yandibadde annyamba atompa magezi ga kutoloka mu kiyumba. Omanyi ebisango Omwarabu byasobola okusibako ng'otolose mu nnyumba. Mukazi gwe wayogedde ebigambo ebyo ne binkwatako ku mutima naye ate tomanyi baana kiki kye bayitamu. Mutaase abaana abali mu buzibu. Omwana waba akubidde ofiisi ye n'amugamba bannaaye mutaase abaana abali mu buzibu. Muve mu katembo oyo gwe mulimu. Muve mu katembo oyo gwe mulimu bannange. Eno ensi etwemalizaamu bwereere. Omwana waba akugambye nti alemereddwa mu kiyumba. Waliwo ebiyumba. Omwana akola mu fulonya muntu omu teyeebaka. Naye n'akugamba munnaaye nkyusiza ekiyumba ne mugaana. Omwana oyo golowooza bw'anaabeerawo okumala ebbanga abamu tebabawa mmere biki kwegamba embeera gye bayitamu abamu si nnungi. Abamu bali mu mbeera nnungi naye abaana baganda baffe abasinga bali eyo nga tasobola yadde okukwata essimu okulikoodinga kagundi kano nti kirwafunye ekyansi n'abalikoodingira oba n'akubira omu ku kampani y'e Uganda addamu kwogera bino na biri. Omuwarabu akoze bw'ati n'amugamba obujulizi buliwa. Okitegeera. Naye nga yandibujjeewo nga talina yadde essimu ye oyinza otya okukwata essimu okutandika okukwata omuntu oyo. Mubategeera bulungi bano abantu naye. Mukazi gwe kale wannyiizizza nnyo. Nze neebaza na kampani yange yandeeta nti bo bafuddeyo at least naye amakampani agasinga e Uganda. Amakampani agasinga temufudde ku baana. Temufudde ku baana kasita mumala okuleeta abaana nti oyo agenze tumumaze kalaasi. Ebisigadde temwagala kumanya. Naye ng'abaana bali eno babonaabona. Baganda baffe bafa baggwaawo. Lwa nsonga gwe yandibadde asobola okumuyamba gwe yandiddukiddeko nga muganda we nawe weefudde nga weeno. Bannaye mbabuulire. Kubyamu akafaananyi bw'oba wazaala ku mwana omuwala. Kale tetuganye ne bw'aba mulenzi naye nga wazaala ku mwana. Nga mwana wo bukedde ku makya nga gwe bali mu kuyisa mu mbeera ng'eyo. Asabye obuyambi gwe kennyini ye yandibadde nga gwe gw'alinamu essuubi mazima ddala n'ogaana okumuyamba ate ng'olina obusobozi obusobola okwogera n'abaana abantu. Omwana n'akubira ku ofiisi essimu n'abagamba bannaye ndi mu buzibu ne bamugamba tuwe boosi wo. Ne bamala okwogera ne boosi we mbu bamugambye simanyanga kyusaamu biki ne bamala ne bamuleka mu kiyumba kyennyini ekyo omanyi obuzibu bw'ayitamu. Temumufuddeeko gwe kasita mumala okwogera n'oli byonna by'abagambye mutwala by'oli boosi we by'abagambye oba abagambye tayagala kukola naye ng'ate si kye kituufu. Abaana bangi babasibyeko ebintuntu bye batategeera. Naye olw'okuba oli amaze okwogera omwana ne mumuleka ne bamuggyako essimu emyezi nga 6 nga tawuliza yadde n'abeewaavu. Tebamuwa kyakulya bamu babasibira mu ttooyi. Mukazi gwe kale bino byonna ebigambo mbyogedde lwakuba mbadde mmanyi bino ebintu mubitegeera naye gwe kennyini w'obanga gwe simanyanga abakulira simanyanga biki nga tomanyi na kifo eno. Embassy osobola okutuuka ku embassy
Omunnayuganda n'akulabanga ekisiimuula. Naye omubeera eyo temumanyi mbeera abaana gye bayitamu. Tetuganye bangi bibalema nga tebasobola kukola, naye ate abasinga baba beetaaga buyambi. Jesi omuyambe nga gwe gw'alinamu essuubi ne mugaana okubayamba. Calvin Kanja bw'avaayo n'atwogerera ne mutandika okugamba mbu n'ayagala kwonoonera companies. Tayagala kwonoonera companies, ayogerera abantu bannayuganda banne. Olwaleero nsobola okukola video nga ndi bubi n'ensindikira omuntu yenna yajja ku ofiisi e Uganda okundeeta eno. Fine, sijja kwogerera nnyo kampani yange yandeeta kuba yeefuddeyo. Naye njogerera baganda bange kuba ndi munnayuganda. Naye bannayuganda mulekeraawo be baleeta eno ne ku offices ezeenu ne mutandika okwefuulanga mmwe bannansi nammwe. Omwana n'avaayo n'akwogerera olulimi lw'ogulira ng'oli munnansi, eyiye gy'avaamu naawe n'ogaana okumuyamba, nawe weefudde baana abantu olw'okuba ssente. Banaye ssente ereme kutwemazaamu, tutase bannayuganda baffe. Nalaba omusajja simanyanga bamuyitaani akutte embooka ali mu kuba mwannyina muganda waffe. Akutte embooko seba akuba olw'okubanga munnaye bamugambye mbu onoosimanyanga biki. Abo abantu bagezi nnyo, asobola okusibako ekisango ky'otamanyi na kumanya. Naye abaana abamu basaza amagezi, tebakyayagala kubanyaga kuba temulina buyambi bubawa. Ne basalawo okwekwata Mukama kubanga nga temulina makulu gye bali. Olwaleero omwana asobola okufuna chansi ng'abadde amaze kumpi mwezi mulamba. Ali mu mbeera gy'ayitamu si nnungi, n'afuna ka chansi. Oba afunyeewo essimu oba akagundi akajjeewa n'alikodinga akantu konna konna oba neekwata ka vidiyo n'abagamba munyambe nze gundi. Naye ne mugiraagira mbu abo abaana simanyanga biki bagundi mweddeko. Obulamu bw'abaana bugenze bungi lwakubeera mmwe. Temulowooza nti bwe babaleeta eno ku maofiisi g'eno okutuyamba nti nammwe muba mufuuse bannansi b'eno mujja kufa babaziike eno. Kale kyewuunyisa nga munnayuganda yali mu kuwolereza omuntu w'eno gw'atamanyi na kumanya. Kale mukazi gwe nabadde mu ntandikwa mbe ninganga akuwa ku gundi, naye ate wamazeemu nnyo amaanyi. Wamazeemu amaanyi mukazi gwe. Naye ze ssente bwe muba ze mulya zibemalizaamu bwerere kuba lujja kukya lumu tukwate ekkubo lyerimu. Ne ssente ze mulowooza nti ze zikola buli kimu, ewa Katonda tezikola. Ebikolwa bye wakola mu nsi bye bikweyimirira ewa Katonda. Naye bw'oba ofugigiriza bali eri ab'amakampanies nti toyonoona simanyanga bagundi, simanyanga, sagala na kwogera nnyo kuba bagenda kumpulira nga mboogerako nnyo. Bano abantu bannange enensi teringa Uganda. Enensi teringa Uganda. Kyannaku nga munnayuganda ebabanga omuntu avuddeyo n'akunyumiza embeera baganda baffe gye bayitamu, gwe nodda mu kubalaata mbu simanyanga toyogerera nnyo bali bantu nti bonna babi. Naye ng'ate nammwe bannayuganda bennyini mwafuukira ddala ng'abo abantu si bonna, naye ate abasinga emitima gyabwe si mirungi yadde n'akamu. Ate n'abannayuganda be baleese eno okutuyamba nabo ne beekobaana nabali kwegamba ne beefuulanga bannyini nsi nabo. Kale tubalinze mugira mwefuula bannansi nammwe. Gwe ssebo simanyanga bakuyitaani, simanyanga yaani oyo akwata abaana n'akuba ku maofiisi nga bagenzeyo okumukaabira ebizibu byabwe n'abaddako n'abakuba. Naawe tukulinze taata, tukulinze. Tolowooza nti ogenda kubeera ku ofiisi ezo mpaka buli kyalumu.
ng'olina obuyambi bwe weetaaga okuva eri omuntu yenna naye ng'omuntu oyo gwe weetaagako obuyambi omanyi Mukama agamba ensozi ze zitasisinkana naye abantu tusisinkana ate nga weetaaga obuyambi ku ssaawa eyo nga gwe wajjojjobya eri yalina okukutaasa ku ssaawa eyo. Neewuunya munnayuganda okubeera nga gwe adda ku munnayuganda munno n'otandika omuyisanga ekisiimuula ekitagasa. Mubeere bulungi, mwerabe, ebyo bye bigambo byaffe. Akatale ke ka Calvin Kayanja, tukwebaza bwansusso kuba okoze omulimu gw'amaanyi. Okoze omulimu gw'amaanyi okubeera nga olwanirira baganda baffe abali eno abatasobola yadde okufuna obuyambi awantu wonna, naye kirungi nti bwe bakutuukirira at least ky'osobodde osobola okukikola mukwano. Tukwebaza baleke balowooze nti oyagala bonoonera mirimu gyabwe naye ng'otaasa bulamu bwaffe. Tovaayo ku kibonna kye boogera, otaasa bulamu bw'Abannayuganda. Kwebale, Mukama akuwa emikisa ne famire yo yonna. Kyonna ky'oyayaana mu bulamu bwakikuwe. Tujja kukusabira emikisa mingi nnyo. Neebaza ne kampani yange yandeeta gye sigenda kwogera linnya. Njebaza. Temubadde babi. Senga buli bantu bonna bakolanga kampani eyatuleeta. Kuba abaana bangi abalemereddwa nga bavudde mu kampani yange gye nayitiramu bazze e Uganda n'omuwuliza n'akugamba owange nze nalemererwa nadda eka naye amakampani amalala mweddeko. Ebyo bye bigambo byange, mweraba.